Amawulire ga Frank Gashumba okukwata omwana n'amusiiga siriimu wagafunye. Frank Gashumba okimanyi bulungi olina omwana gwe warepinga n'omusiiga siriimu n'omuzalamu omwana oyo n'adduka mu nsambya babies home ne yeekubira enduulu abasisita ne bakubira essimu okujja okuba ng'omaliza ensonga ezo. Frank Gashumba tewasooka kujja wagaana ne wasala olukujjukujju n'ojja n'obbayo omwana oyo n'omwana we tamanyikiddwako waali. Nkyakola further investigations okulaba nti omwana oyo either wamunyiga n'omwana we kubanga omwana ali omusize siriimu era ng'omusindikira empeke za ARVs. Y'amawulire ga Kasuku okuba nti nno akozesebwa gavumenti nago wagafunye. Omuvubuka gwe bayita Kasuku y'omu ku state project eteekebwamu ssente state okuba nti banyumiza abantu ebibooziwoozi ebitateekeddwa kubeera ku social media n'okukyusa amawulire we baba gaagalidde. Waliwo n'omulamu omulamu yita Zubeda Byantalo nkulabula. Kaakati nno tuulakkalira wano ku Newspark Channel amawulire gano tugakuleetedde mmwe. Mbu Frank Gashumba yakwata omwana ate we yakwata omwana n'amufunyisa olubuto. Ng'oggyeko okumufunyisa olubuto mbu n'amusiiga siriimu. Ani abireeta? Ani abyogera? Ye Fred Lumbuye Avudeyo munnange n'alyoka agamba nti ekimala lwaki Frank Gashumba wakwata omwana. Fred Lumbuye yabyogera mbu Frank Gashumba yakwata omwana ono ne biwunzika ng'amufunyisiza olubuto bagenda okukebera omwana munnange nga mulwadde wa siriimu. Ekirala oyina emisango mingi nnyo. Waliwo omusango gutannavaayo. Oyina omusango gwa rape ogukyeterese. Frank Gashumba okimanyi bulungi olina omwana gwe warepinga n'omusiiga siriimu n'omuzalamu omwana oyo n'adduka mu nsambya babies home ne yeekubira enduulu abasisita ne bakubira essimu okujja okuba ng'omaliza ensonga ezo. Frank Gashumba tewasooka kujja wagaana ne wasala olukujjukujju n'ojja n'obbayo omwana oyo n'omwana we tamanyikiddwako waali. Nkyakola further investigations okulaba nti omwana oyo either wamunyiga n'omwana we kubanga omwana ali omusize siriimu era ng'omusindikira empeke za ARVs. Ono si blackmail, si propaganda. This is the truth. Warepinga omuwala n'omufunisa olubuto n'omusiiga n'obulwadde yasibira mu nsamba bebizo ate tokubira nsamba bebizo obugibuuza nti information yafulumye. Nakuwoninga ddagenda mpola. Warepinga omwana muwala n'omusiiga siriimu n'omufunisa olubuto omwana atuka okubanga talina buyambi n'agenda okufuna obuyambi mu nsamba bebizo naye n'osala amagezi nga basisita bakubidde ojja olabe engeri gy'okwasaganya waganda oluvannyuma bwe kyali kikulya n'ogenda n'ojjayo omwana ono abasisita tebamanyi gyali tekyali amanyi mwana ono gyali efamire temanyi eri. Bw'obanga wanyiga omwana ono ng'oyagala kujja obujulizi mukulu weegendereze oyina emisango mingi nnyo. Emisango egiri mu ofiisi y'esisimu katukuba akasabbuuni abaana bwewaga nti wakolangako bwewasomesa mbuzimu obwasisimula n'obakwatira mu ofiisi yo oyina emisango musajja gwe. Lekerawo okumanyira abantu. Ekyo kyo nkikubuulidde. Tokubira nsamba ya babies home management wabuze yategedde information yeno. Njagadde publicate nakuwoninga datotinkuula ntalo sotajja kusobola. Mwambala amasuuti ne mwambala engatte ez'ebbeeyi naye nga muli baffere mubeera ku baana babadde mutandika okutulugunya. Ogenza okyankalanya famire z'abantu. Musajja gwe weewumuzeeko togeza n'okubira nsambya babies home ng'ogibuuza information bwe yagijja luddawa. Omuwala nkyamunoonya okufuna information either oyinza okuba wamunyiga oba omwana nga wamusirikira giri nga yafa mufi wa kirwadde kubanga omwana era atandise okufuuka ekizibu nga wamusiiga siriimu. Kaakati tukyanoonyereza amawulire gano matuufu oba nedda. Sigala ku Newspark Channel ffe ge tufunawo ge tukuwa. Kati nno tugenze ewa Kasuku.
ebya Kasuku bibi we twogereranga munnange Lumbuye twogera ku Fred Lumbuye Avudeyo n'amwabya nayo kagamba nti Kasuku mukozi wa government era munnange mbu ali ku payroll ya government akasala kafuna abayina akasente kafuna buli lwabakoze oba buli mwezi kakati no kusinza ku Fred Lumbuye Avudeyo nayo kagamba nti tolabe byo Kasuku byayogera nti no munnange abyogerera bwerere munnange akolera government kakati no si Kasuku yeka gwe balumbye atera balumbye ne Shamimu Shamimu Mayanja naye bamulumbye ne bagamba mbu naye ali ku payroll ya government katubere nga tukwa Fred Lumbuye abere nti nate abyeyogerera omuvubuka go bayita Kasuku yomu ku state project eteekebwamu sente state okuba nti banyumiza abantu ebooziwoozi ebitateekeddwa kubeera ku social media n'okukyusa amawulire we babagaagalidde. Waliwo n'omulamu bamuyita Zubeda Byantalo nkulabula kaliyayo ejja kufa emirimu gye baakuwa tojja gisobola weetaaba mu kucreatinga diversions n'okutambuza ebiboozibozi eby'obuseegu n'okusiriwaza abantu naddala abaana abato. Tukulaba era tukutambulira ku buli kimu kyokola Zubeda Byantalo mu promoting ebisiyaga amangesiti abalenzi n'abawala mu creating obuseegu mu ggwanga nga muleeta abaana bajjako interview ez'ekisiru. Ayogera omu amagambaga buli muntu njagala owuliriza ebigambo bino munansonyiwa sitera nnyo okuteeka video zino ku mitimbwa naye njagala mutegere ekiri mu Kampala bano abasajja n'abakazi gavumenti bakozesa ebigambo byemugenda okuwulira ngenda kukasoma kuba disclaimer. Ebigambo biri mu kavidiyo kano sibiwoomera matu na muntu awuliriza essaawa zino n'abaana abaana ba vidiyo ne mpaliriziddwa bibalaga mulabe gavumenti abantu beekozesa okukyusa amawulire n'okwonoona generations ezijja openly nga ne mu America ewali freedom of speech, freedom of expression ebigambo ebiba bimyotinga nga tebaagala bisoundinge mu matu ga public. Mu Uganda kati ekintu bakyogera nga bwe kiri ngenda kusooka kusaba public mu nsonyi okuzanya akatambi kano wabula akalimu agamba mukyala musiraamu interview omukyala Zubeda Byantalo abasikyala abayisiraamu beegendereza nnyo okugenda okusukka we balina okwogera ebigambo ebitakwatagana ndowooza yaabwe nanzikiriza gyabwe. Njagala basaba akatambi kano buli akawuliriza for the first time njala sooka beetuna nga sinazanya akatambi kano kubanga kisusse omukyalo ne banne state beekozesa okukyusa amawulire okuleeta agaboozi agafu. Kawulirize lindako nsoose beetondera nga ngenda okuzanya akatambi kano sibiyitira okubeera enkola yange naye ono musajja ayina n'akakaaya yeeyita mukyala musiraamu nabyogedde naye kankireke kanzanya akatambi kano nabwe mugenda kukwandika comment awo muwulirize ate nga si lwasobikola wulira bulungi nnyo. Gwe bangaye bumwe busire kwini muloga abasajja mbwate nakusema mujjudde mmasaba baloga samusina spam obadde oshima gongamba nti mumbera mu bibiina eyo yansongola ki nsoso basaba n'obuvunaanyizibwa bye mubadde mugenda okulya nga si birungi kulya omukyala musiraamu agenda n'asaala alina n'akakaaya ku mutwe. Zezo programu ze bamugamba okutandika okukola n'abali abalaba mba mentioning de bangi nnyo bakola programu ebyo kuleeta abasiyazi okuleeta abaana abeetunda abaana biprogramu bibeera abaana abato balina amasimu kati omwana omuto awuliriza atya statement nga zino. Simanyi omukyalo no bamufumbo naye singa abadde mufumbo ng'alina bbuya teyandimukkiriza kukola bintu bino nga mukyala muisiraamu nga nebba muisiraamu. Bamasheeka mutuyambe ku baana b'obuwala baisiraamu ng'ekikula nga kino batandise okusewuka empisa awo tuvuddewo. Ensonga za rape mukwano zikyagendera ddala mu maaso ye rape bamusabudde
Rape bamusabudde. Ibrahim Avudeyo namugamba wetonde mukwano, wetonde bana abanupu tebazikiza. Okitegedde nno mukwano kakati tukyalinda tulabo ba rape anabeera nti nate yetonda. Ne rape bamusabudde, bamuvumye nnyindo, bamuvumye buli kimu, bambi mukazi wattu ndooza yejjusa lwaki yavuddeyo ate n'abaako byayogera. Kakati katubere nga tukwa bu video bumu obukoleddwa munnange nga busabula rape. Naye abantu banuupu, abantu ba struggle tetuli basonyiwa. Yes, webo bu video bwoli mukulaba mukwano bwe tuli mukukulaga ye rape wali bakwekaza bwekaza naye bamusabudde. Eno yenyindo ya rape mwewaza mu bunene vuganya na kitata ekyebiku bwoba ngonosa totumalirawo oxygeni gwe rape nze ndaba otidde lwakuba wekaza ate gwe rape. Misana tuku baya dawarage gwe Bannange sigenda kwenyigira mu lutalo rape lwe yasuubudde aya musole. Uyo mukyala binde kokotere nnyindo yagana okugizaayo mu kyogero kyovola banga yamuwaggukako. Kyovola banga tafa kubimukwatako ekisooka nakawere yakamala okuzaala yina akyatonya. Uyo omukazi ow'omuyindo ogulinga ogwange naye alifiira mu kavuyo ka byayo kya bannange. Ekisinza okungoba mu lutalo luno nti lulimu ebyobufuzi ate nze sirwa na ntalo za byabufuzi. Byobufuzi sirina side kuba Bobi Wine nsobola omubbongako ate Museveni bw'aba mpise ng'agenda okumpa ekisawo ky'ensimbi sirina kingana kugendayo. Kakati olutalo olondovuddemu. Calvin Kayanja avuddeyo n'atabuka atabukiddaani atabukidde munnange ttiimu Haji n'agamba nti ttiimu ya Haji Ali eri mu kuba nti naate ejjawo ekyatwaza Haji mu kkomera. Agambye nti munnange ensonga ze muba mufaako okunoonyereza munoonyereza obanga ddala Haji yakwata omwana wa Hajjati Zuula. Ebyokuba nti no Hajjati Zuula simanya mubbi, simanya mufere, simanya mulimba, simanya alina national ID zisatu ebyo mbu tebigasa wabula ensonga enkulu yakuba nti nno tutegeera ekituufu ddala Haji yakwata Nisha oba nedda. Hajjati oba ayina endagamuntu 3 oba yazaala mu basajja 7 oba yayawukana na kyalo kiramba ezo zonna diversion. Ensonga enkulu omwana yakwatibwa era bw'aba teyakwatibwa lwaki omusajja ali mu kkomera. Mwe mulekeraawo okulowooza nti omusajja osobola okumweyimirira n'okumuteerawo omukono ku nsonga z'amagulu. Abasajja bakoze ebintu wano mbabuulira. Abasajja bakoze abakazi ebintu wano ku nsonga z'amagulu. Mulekeraawo okuyiwawo full body. Hajjati ayinza okuba ayina ensobi ze ng'omuntu ayina vuluguwe naye ekyo tekigaana musajja kujjamu mwana mpale. Avusiini abasajja abakwata n'abaana ab'emyaka 2 n'ab'emyezi. What are you talking about? Mbwaine ndaga muntu 2 omukazi ono ererererere alete kitawe w'omwana gwe bulijjo bojjosi basiba abesiba ku baana bo nga tosooka kutulaga ba kitawe b'abaana bo. Abasajja bakoze abakazi ebintu wano ng'osaana na kumuyita mulambo. Nze nkubuulira toyinza kunjagaliza magombe n'enkulabanga mulamu. Gw'omanye ebintu abakazi bye bayiseemu n'abasajja. Mbokati katulabe ku kitaawo ate nkubuulira gwe naawe honorable. Simanyi intention kyo mu kino bonoonya mawulire naye nze simanyi iyo ministry na honorables bagonjola bintu mawulire bwe batyo. If you direct and you want to solve this matter cheche kuyisa kamera ku nsonga za family. Olabisa mukazi muine ekigendererwa mulwanirira musajja. Omusajja naye bamuteerawo omukono. Fa basajja nokera ku machani onteereddewo omukono. Fene bawusigalo tubabikula iteri you blank out. Mbabuulira abazadde mbawusigalo manyi bameka. Omukazi n'aleeta kadama we n'omubikula n'omuzaalamu. Bye basajja bye bakola. Kale muli awo mu musajja nze ekyo sikiwakanira. Hajjati oba alina vuluguwe buli omu alina gye nvudde we. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi walekwe kumina ku Newspark channel subscribing liking teleka obaka bwawo mu comment section bela bulungi welaba.